Musajja yajja nga tali mu boxer. Ngali mu kanzu. Yasula mu kanzu. Atali mu boxer. Nga ali mu ki? Nga ali bwere just nga yabadde vest. Yajja ali bwerere. Yes. Nga yambadde vest. Only vest. Mutaka ali wabwe. Yes. Kati ate ekyewuunyisa nga yagala nze mbamukola ki? Mbamukozesa. Omusajja ng'agamba. Yes. Olina okunsiyaga. Yes. Kumpa kaddembe. Leero ja kunsiyaga. Naye ng'omusajja oba oli Swaitani yabalennyane ku mutwe. Omusajja n'amalusu gamuyika gati. Ekisiyaga kimulinnya ku mutwe oli Swaitani leero kiggwa. Alina mbwa bbuludo. Okitegedde. Nga bwakuba bwateekawo. Bwakuba bwateekawo wakyuka yangu okole eki nagambye anuunye akoze eki. Akunoonya obusajja. Ankutte empala agiyuzizza gisise akoze biki. Tokuba nduulu. Ate okuba enduulu ennyumba ya bisenge 6 muli mu kikomera. Bikomera byokka bibaliraanye. Omukozi asula eri mu kisenge kyeri. Ennyumba z'ebbeeyo zimanyi. Tulwanaganye wenafuna gaapo bwenti. Oba kiri kyamugwako obugwe ku mutwe nagenda olaba agwawo wansi ku buli lyasirika bw'ati akaba amaziga. Njawo nzimbye kuba yankubamu n'empi bikonde. Yes. Ojja kukirya. Demo gas ijja kubirya. Kuba twabiriga essaawa neziwera. Mwatandika 8. Yes, we twaddire waka nga tuvudde ku show. Kati okuggwamu amaanyi n'agwa ku buli oguzimu nga kudduse. Essaawa nga 11, 12. Nga nkoye wowe naruke ne muga kati obo nzita nga mpula nkoye. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ko Alive kwetuli gwe omuzadde Sembera gomuyimbi omuto Sembera na omuyimbi alina talent. Sembera nga gwe talent yo gye weesibyeko tewali kola nnyo tewali kuzuukuka goba kirooto gwogamba kasanina talent nja kimeki nga Sembera naawe ali music industry nga gwe buli gulire tukola olowooza ntuze kukakanya muyimbi wo baserebuwo Sembera embozi yino tubagamba nti gyebiri tubagamba nti babikolera ddala tubagamba nti abavubuka abato bambi olw'okuyaggayaga bafuuka ba victim olwonno omubisitaani n'abatamya obulamu n'abazza emabega oba n'abayonoonera obulamu bwe tuvaayo okubyogerako abamu batulaba kifuula nnenge nga balaba ffe abayina enge awo nno buli kadde wembabuuliza nti owaaye gwe bwe wafuna erinnya oba omuyimbi bwe yafuna erinnya oba oyo omugagga ku kyalo bwe yafuna ssente buli gwakola ekikyamu tuseke busese tulina kyogerako anti buli bw'okyogerako nga baga nti kati oyina ennugu oyagala suula munno waliwo ekibuuzo kibabuuza nti lwaki kati obyogera kati lwaki wabyogera dda n'ogamba abantu bano babadde so olwaleero tusaba Mukama emboozi eno etuukire ddala ku mitima gyabo beeyina okutuukako era bakoleremu ddala ebyannaggwano bakama abantu bana Bongo Charity Foundation tuli mu kujja abaana ba ku luguudo ku nguudo bonna tubatwale mu kifo kyabwe tuteekateeka ekyeka Mmengo era fenno Bongo Charity Foundation yeno ebeererwa kusiga bifaananyi art and craft bwe tubitunda tufunamu amabulooka amataffaali okusasula abazimbi n'ebirala buli bw'otuwa omulimu okusiigirayo ekifaananyi oba otusobozeseza otuukiriza ekigendererwa ekyo ekyokuteekerateekera bannaffe nga tuyita mu bitone byaffe so tuli mu kuzimba ssomero tuli kati tugenda kusereka batusabye bukadde 8 mu emitwalo 4 kyonna ky'oyina
olina omutwalo gumu olina emitwalo ebiri kakadde kamu oba obukadde 8 bonna obusobola so tukwatirako ennyumba y'abaana bano essomero ly'abaana bano ne liggwa olwo ne tutandika obbayigiriza naawe agamba nti nedda nze n'ekimu kyange ky'ekkumi ekyensi nkiwulidde enjiri njiwulira njagala nnyo enkutteko so twa okusinziira ku kwagalako ne kwolesebwako noga nti ani naye 10 lwange kandi webagulemu emisumaali ensigo yange eno ngisabire zimbulukuke olwenekolera eddala ebyannaggwa no mu maka gange nembulamu bwobwo obwana naawe ali eyo ng'omwana otava ku luguudo tulina scholarship identity omwana wose olumufuula membership fee akadde kamu n'ekitundu kikyafunamu omwana we asomera ddala okuva mu primary 1 paka mu P7 bwereere era tumusomesa okuva wetumufunidde paka ku myaka 18 bwereere ng'asoma ebyemikono asoma buli kimu asoma primary yonna bwereere kakati okotogera mwana wo wumula okuweerera omwana ng'oyita mu kumufuula member w'oku Ntiko Alabon Chaite Foundation akadde kamu n'ekitundu enkola twagiteekawo okutta emikago nammwe nga era enkola y'okufundraisingira essomero omwana wo afuuka member bafuuse munnamukago omujjuvu era ffe ebyokumuyigiriza bitulekera bulekezi olwo nno n'osigala kumulaba bulabi kale nze nzikiriza nti n'olwaliro Katonda yalutegese era tusimbudde omukulu wanjiseba kwatire kakwatire saagala nnyo okukumenya saagala nnyo ate kukyaza ate oyinza okugamba omusajja yankyaziza ate nankwasa microphone kituufu ekyo amanya Lakester Montana aka Lakester Montana yes naye ng'aganga gaddala nze yawe Emmanuel neddira mbogo yawe yes tubadde bakusisinkana saawa 4 yes sir otuuse saawa 8 yes sir nkulinze nenkulinda nenkoowa mbeera oba tokwata buti ntambuza bigere mukama wange wajidde ku bigere kuva Lweza paka wano zane nga togira kyezo beda nyigidde bwerere weddo nyigira bwerere bano omusajja wenkweza message negamba I'm on my way nga ndi ku bigere ntambula otambuza bigere okuva Lweza paka wano taxi yammeka taxi baya nusu ndoza 12 siina sente sikyakolirako ddala sikyalina kyakukola kali musasire taxi kuzaayo enzizaayo banesigaza mu buchoro bwange tugenda kwogera tetumalirize wano yes sir kirungi nkusanze Montana wanjisebo gwomu kubayimbi abata bali promising era bali bayimba ngolabya ddala muntu awandiika bulungi ayimba bulungi yes sir kiki kyakutuusa kweno embeera ekyavaako obulamu bwottabangu okutuuka kweno levo kweguli oba mululu gwa ssente kenguyite bwe gutyo kubanze nasanyuka nnyo nga nsinkanye omu ku musajja antuusiza kati ndoozera ku kino kuba singa neyagala singa teyatwala bintu byange biki byonna kuba sikyalina connection n'abantu bonna abasinga Montana omusajja yakola omusajja yali namusinkana eyo ku shezi mwe tutambula nga omanyi bapukamingi nandaba nga nyimba bulungi performance yange ennungi ennyimba zange ennungi nkola bulungi nansiima mu mutima gwe kirabika kuba singa teyali nkoze bino weyansiima nze nampa enamba ya yesimu mukumpa enamba ya yesimu netutandika okuconnecting okwogera naye nga ndi Masaka eyo eno jukira mbadde najjangayo bwezikola mu nnyumba wenzirayo eyo nenzija ata nandaga nti kale ajja kunkolera buli kimu kuba nagenda nga mu studio buli luvannyuma lwa nnaku 2 nga ngenda nenkola oluyimba ate nga ndukolerera sente nyingi nga ndaba sente zigenda ngira yaŋŋamba nsuubiza waliwo n'omuntu gwe yaŋŋambako nti agenda nakuntwala mu America ebweru nekyakayi yali alina byabala ebibi ebirala west byestanatuukako nemugamba ate nze manager mu kkuba lwagandika fulwe tulina otuukayo emiziki gijja tolaki kutwambusa waggulu kikale naŋŋamba naye nedda olina byolina okukola ebirala nemugamba ate ebiki nze mpandiika ate ennyimba tetugulangule tulina nezimu zetugaba
asirika twali mufumbirawo nga tufumba mwali musula mwenna mu nju nga tusula mu nnyumba ffenna nnene yali nnene nga nnene bulungi yalimu ebisenge oba 6 nga tulimu alinamu omukozi we omulenzi nange nga alina ekisenge kyange naye nga alina ekisenge kye ati munnange tugenda nkubalaga olunaku lwe yanfubutulira ddala nangoba nanjako n'essimu twali tuva ku Vegas ogitegera bulungi kirawutu waliyo kamiliyoni kwolwo nga yansasulidde jjukira abayimbi abato baba tebannakuba bulungi waliwo byotekayo akasente weeri ku stage omuntu agenda ayimbe omuyimbi omuto okulinnya ku stage abamu sabo bokyayo ku kasente abamu kati yes ate nga yabisasulira na mu budde nga yasasudde tukayo nga basasudde dda then azija ku stage nkuba bulungi raga wange nga tumaliriza abantu banfuye kasente awo nyumiddwa ngambye obulamu bugenda kutambula ate kakati tulinnye emmotoka tudda naye nga ngamba nayo kimanyi leero olina kyolina okunkolera ani manager yennyini sajja oyo nemugamba manager kiki nomusabira esigera nengamba ate kiki emmotoka jjukira nze alina naye nga nze nkera nenjoza emmotoka nemuga Aisha ogambira emmotoka eri waka gye twaleseeyo ngenda jjoza osekeera nga nze nga bwe tukuba olwali nangamba wa Montana olimba oli muntu toyina amagezi kyogamba muntu muganda bo omusajja afuuka kkala mu mmotoka ngamba kale tugende jjukira bino mubeera mukuzi shows mufunamu vibe segedde agwedde akokunya munywedde mukakiyaye nga babimanyi yes muyiyeeyo ojja tutukirako ku bbaali emu era endala ne mugamba manyi nze music wa bano mukoye tulina music wange ku YouTube kwali omu tutekeko gundi tukube online waneeno mubala mwe mwana mubala ogamba manager okuliza music wa balala yes tusogera tukube ku music wange ya tubalabe nti omuyimbi akola kyo wali mu kifo nayomba nga nebiga tuyagala bikola biki ne mugaye manager kiki watanga biki ate ngwe mbeere ekyuse kiki nga nebigamba tusobola bikola nasuka nangamba essimu eyo yali yangulira essimu iPhone 12 nga buli kimu akimpa bulungi ebbala omusajja yekyankudde obudde obwo esimu agikutte aginzigyeko sikyalina kidala nga nze njagala nnyo essimu yange jukira oba oyogera ne bagirlfriend bo baani biki biki opostinga biki yali yangana n'opostinga ku status naye nga nkola ennyimba tezifuluma nga zifuluma ne bazituwa naye nga tanzikiriza kuziteeka mu ssimu yange nga tezibanga namu nga nze simanyi ng'agamba music we osegeera nga manager nedda nga nze nange nkimanyi so akutaata ly'oyimba naye obeerakawo mu nnyumba oluusi toyina n'okolamu kali hasuso ng'olieyo mu kisenge oyimbamu ku nnyimba zo biki obeera vibe kuba nalina sawundi wange gyali mu nnyumba yali buli kimu yakimpa kati olunaku olwo munnaye tutuuka ewaka waali ensasagge esimu yagikutte sa yadde kukwata ka vidiyo yadde okukola ki tutuuka batugulira gate tuyingira aŋŋamba nno seewulira bulungi leero ogenda sula emisenge onkuumako nemugamba iye manager ati kiki ojja kumpita wano ku simu oba oyagala kukuwa ddagala nja kukuwa biki seewulira bulungi biki kugamba towulira biki jangu mu kisenge nansika nenyingira mu kisenge neŋŋamba kembeerewawo ntuule yakusika byampaka kumpaka ate jjukira abasajja yakizolinga abasajja balina ssente akuba jimu biki yali akeera mu kyuma akuba jimu jjukira akuba jimu talina mukazi wakati wali mukazi kyekyasooka okuneewuunyisa ewaka naye nga mikwano gyange ofuluma nga tanzikiza fuluma kikomera mikwano gyange wegifuna ginga naye Montana okimanyi nti omusajja alina omuze bweguti ne bagamba wa ngoze ndaba ngenda maaso n'obuyimbi bwe nasanga ku kyalo ndaba mukoze eki obusinga nyambala nyuma nkola bikinyi banfulumiza mu motoka ne banziza neŋŋamba wano natuuka nze mwe mulimba gwe bagamba gwayina
nga banga omusajja musiyazi musiyazi embagamba mulimba temwagala namwe nkuberaga ngera ku kyawe kubaako obusho nze ayina ennyimba ezirina sound omulungi simu yange bangulidde baluma iPhone yes simu bikingwe ekigumba nga kyatabo otegedde iPhone ezudda otegeera kati nga mmanye buli kimu nze kiwedde nga naba mikwano gyange egimu sikyagikubira na ku masimu ekiro lwatukazalinga ssaawa 8 Lucifer essaawa 8 mwendeza zaagala neebase mu buliri sina mbuliri mu ntebe kuba Roma yennene nga omanyi yabagagga balodi ngudde mu kitebe neebase ndolaba omusajja asituka omutwe gwali gumuluma ayagala mazzi otegeera omusajja ayimuka ng'omutima gwankubye dda nga omusajja oba ayagala kuntugira mu nju omusajja ayimuka bwezi nga omanyi ekitibwa ky'omuntu omukulu gw'olabye nga akusinga emyaka omusajja ajja nga tali mu bokisa ngali mu kanzu atali mu bokisa nga ali muki nga ali bwere jasi nga yabadde vest yajja ali bwerere yes nga yambadde vest only vest mutaka ali wabwe yes kati ate ekyewuunyisa nga yagala nze mbamukola ki mbamukozesa omusajja ng'agamba yes olina okunsiyaga yes kumpa kaddembe leero ojja kunsiyaga otegedde olina okunsiyaga omusajja nnwanye naye nga omanye siina maanyi mugambe kale nedda saakola kyonna kati nembeera nemwegeya nemugamba negyomanyi tugenda kiteesaako kale nangambye ebbanga lyomaze nga kugamba ekintu kino tokiwuliriza sente zange zenkutaddemu ozimanyi nti nnyingi nemugamba nejanze ekyo saakimanyirawo naye nsonyiwa tugenda kiteesaako kasita nkola ki wendi nangamba Montana leero lwekiggwa olina okunsiyaga yes olina okunsiyaga oba si ekyo bikoma wano ebibyo sajja ali muli wa bisiyaga yes manager ali muli wa bisiyaga wedde emirimu bulungi nnyo muli wa bisiyaga ate nekinnewunya omusajja mugagga architecture mulamba tugende empola ali bute ali bwere vest ya white ya blue ya black bali wa vest ya white naye omusajja wali swaitani yabalennyane ku mutwe omusajja n'amalusu gamuyika gati ekisiyaga kimulinnya ku mutwe oli swaitani leero kiggwa anyangambwa buludo otegedde nali nyambadde saati zino eza gundi eza black eziriko eŋŋuumu ozimanyi zino 5,000 biki t-shirt buli kimu mbadde nkuba kiri ekiragirwa nga yabigula yakwata esaati yange n'agiyuza nga lingayuza oba akasubi kumaanyi ge yayina n'asooka nankanyuga eri ku buliri nakomawo nansitula nanziziro nangamba kakati leero gwe kiggwa nankwata empale gyokolo nasula nyambadde nga bwe twava eri ku show we nasula nyambadde nenwanagana n'omusajja nenwala ne musajja nentuka ekiseera nga sikyalina maanyi ebyaddala nga ndaba mpeddemu amaanyi nga mmanyi yagenda okunkozesa naye nga kiri kimuli nkyagala kyekanze mba mukozesa otegeera bwankuba bwateekawo wakyuka yangu okole ki nagambye anuunyenuunya akoze eki akunuunya obusajja omusajja yakunuuna obusajja kati agamba gwe yakulwanyisa yanwanyisa najjugira abasajja bakuba jimu naawe ali fiti nnyo ng'oli eno jeno mboli serebu tolinaba nakutandika kubeera kyoba banna ankutte empala agiyuzizza gisise akoze biki tokuba nduulu ate okuba enduulu ennyumba yabisenge 6 muli mu kikomera bikomera byokka bibaliranye omukozi asula eri mu kisenge kyeri ennyumba z'ebbeeyo zimanyi tulwanaganye wenafuna gaapo bwenti oba kiri kyamugwako obugwe ku mutwe nagenda olaba agwawo wansi ku buliri asirika bwati akaba amaziga akaba amaziga naga naye gwe ndikukolera kino osiima gwe biki bannaye biki nakaba amaziga omusajja
yalwana akununye obusajja anunye biganye nze ngambye nedda newokolota sijja kikola sisobola kulya kisiyaga sijja kikola akuyo omulanga ojja kirya nemugaa sijja kukirya wakiri nzijjako byonna byonzijjako naye sijja kukirya nemugamba kati njagala nno nagenda waffe kumakya nemugamba njagala genda waffe nangamba naye nempulanga ogambye omukozi oyo omukozi nangamba oli kuba omukozi yakera ku makya ng'alaba oli embeera zenzibu ndala nnyo awoza nyambye abantu n'abantu tebasiima wafuluma wakaba ebweru wakola biki nyamba abantu naye tebasiima laba omuntu omuteeka mu ssente zo naye yetakufaako biki bikize mbikooye binyulwa ki abantu tebategeera biki ndi wali nsirise wakaba naye ng'ekiro kyo nga nze nandyawo nzimbye kuba yankubamu n'empi bikonde yes ojja kukirya nemugaa sijja kubirya kuba twabiriga essaawa nno eziwera mwatandika 8 yes we twaddire waka nga tuvudde ku show kati okugwamu amaanyi n'agwa ku buli oguzimu nga kudduse essaawa nga 11 12 nga nkoye wawe natukya nemugaa kati oba nzita nga mpula nkooye waduka ku buliri bwateekawo jangu bwateekawo awo wali wenyini wali akutta kusibya ejjiri bwateekawo teekamu kwanze namulabanga buli kadde tugenda eva abeera ne ziroshoni atambula nazo akuba jundi simu nze nawe ngendo agenda asula mu mahoteli eyo sometimes okitegeere naye nga alina bakwano ba abajaze nga manyi bagagabana ekiro ne babeera omwo biki ne bampita ne bandaga vibe nti bo bakaye biki sente bazijjawa alukana okungana ngamba nze yazokanga n'abingamba ze ne sente zibula mwana emirimu gibula egyaba architecture bimanyi nangamba sente zange nzijja wala zenkuteeka musagalo zizanyire muganze ngenda kukuba lwaga n'ensi etye oshegedde nsagalo zizanyiremu nengamba omusajja nga ali serious ate kati kolo ndoza kolo lwe twava ku show yali alansuubiza okushootinga video nga ngambye obankere kujja live kati kolo cheka yali ayagala nkozese then atandika okukola emirimu gye bulunga kati kuba ocheka okikola kigwinza ofuuka omuze kati kolo ne tujja olunaku lwe namuddukako nga ndaba ngamba nkugobye awambye ebintu byange naye ngamba ngobye ate tangoba osegedde ko twajja wa Sherry Beach we namutolokerako agama nkugobye enga geta tagoba akutisa engeri yansanga tetu obimanyi byaba upcoming tonyiriza akusane atalaba akutaddeko nga amanyi ojja kugumira embeera lwakuba oli mu life ennungi osegedde nangamba kati omanyi nkugobye nemugamba kale bampe ebintu byange ngende nangamba sibikuwa ebyo na sente zange olina ozisasulira yes netugenda ku studio twali tukola oluyimba nemugaba manyi waliwo ankubidde wano wawo omuwala bamuyita Jojo Baby ali awo muyimbi naye muwandiikira ennyimba ali awo nemugaba Jojo Baby ankubidde ayagala nsinga naye mu studio alina oluyimba lwayagala tukole naye wano nangamba muyite namba nangato za producer Silipa neninya piki okumanya naliko batsirani we nali nya piki nziruke Boston omanyiyo waliwo akawala kali kayimbi na omanyi je tukwataganyira abayimbi ba upcoming akawala nako ntuuka nkagamba munaye ntolose butolose nkanyumiza mu story nga bweri nako nikangamba golina muzannyo nze nawasa nako nga kayina omuwala munne wako akawala jiwaddu yes nako nga kayinani muwala akayimbi ka upcoming yes nako manager wako gwe kawasa si manager wako kayina yo omuwala gwe kalondeyo cheka mu ghetto ne kamuwasa yalina munna Kenya nako kali katisiyaga kali katisiyaga akayimbi yes kati ko juga nali sina wasula ate nga nasalawo sijja kudda sakala ngamba ke nebake nebaka wichemu nalaba bintami wakawala mbibakola kunywazi ice kola kibe kola ebintu yabawo nganda aba nengamba besi yagolaba
besi yagola ate nga bo ateekako ayisinze nga biba bibakubye tebajjukira kiddako batandika byabwe bagenda okujjukira yuganga mwebaka toyinamu kasente watoloka butolosi oze nga mwebaka paka sanga 8 ogw'emisana olwo ice abakubye kwanze bampanga naye nze nagana okukozesa ice nga muwira mutya lukwana lesimulabanga nako nenzija wayitawo wiiki emu naye na mukwano gwange ali olweza gwe nakubira essimu oshegeera nemugabo manyi eno nkoyeyo sijjuka sikyalina simu bantu mikwano gyange bugenda genda mu studio nembeerako eyo nenkolaki nenswamaswama abaniga waliwo abatamanyi wandiika n'omukubako 10 n'okolaki ate bikyaliwo nkugira story ekyagenda mu maaso yansirikiridde tunulidde wano nga abatebi abasiyaga banywedde enjaga yaabwe bisiyaga bali wali nga ndaba nengamba naye mukama Katonda nze nazza gwaki kabala ako bali awo nesinga badde nesimya wali kalebe n'okukalaba simujina wano kali awo bali bakaita tuyogera lino tuteeke mu buteesi wa Katonda wange kajja omuna Kenya mu ghetto bakayita yani toyogera linnya guteeka mu keesi lyogerere mbwongo omwo kera bidi naye erinnya liri wano bakayita ni mama waliwo mutasabi wano yenyini zigenda songa yatabuse abantu bagamba kubisiyaga bagamba kati batandise bagakolona amanya g'abayimbi bagakolona amanya g'abantu abagagga mutena kyakutuukako bakayita batya wiiki eyo yakutambulira ogirajjukira mwezi mula njakawo ena nkajukire njakawo omanyi kati nina stress nyingi ondaba kati mmala okuvaawo ngambe ekenziruka ekibabu kyabasiya naye alinda banzize mukukwatagana n'abayimbi nze neŋŋaaka enve ku bintu bino bagenda kunzita neŋŋenda kati mukwano gwange oli gwe nagenda erweza oyo gwe mbadde naye oyo ng'ayina bakyali be baabeera nabo naŋŋamba ku makya tugenda bayitayo abyabayo naŋŋamba tugenda kugenda eddunga etegedde eddunga tugenda mu ddunga yaadi enkya ku makya tukole kasente ne mugaye mwana hasiina mulimo tugere tuyiribe tikale naŋŋamba najjayo obusimu obwo bwali bungi naŋŋamba bukyajingi nenkyajinga wave n'omwala omusiya omuyimbi nengenda owo nandi mukuyiriba kunoonya ngenda beera naani akera ku makya ali awo yali dansa naye bamuyita Saifa tugenda eddunga dunga yaadi kifo kiriewo kiriewo nga olaba ku batabata awo opposite awo moviti side awo nga jeyo laptop ye nga ajeyo fixture ye nga agamba tandika okukuba simu ku simu tukuba amasimu mukuba mugamba ki kolokolo wa kampuni sibimanyi ndi awo zitegera nakigera mu maaso neŋŋamba Mukama Katonda mukuba amasimu balina zilayini ze basazisa baziyita zi02 ekkubira ne bange ya kampuni yennyini tugenze azisaisa oba azijja ku Shoprite bani aba bazimuwa layini tutandise tukubye kubeno akubera ku zi mobile money kiyadi cafe ngakubira ba mobile money ku mobile money bandi awo nakwasa waliwo mukazi yali akola ku mobile money nenga ayina ne mobile money agent banking agent asooka nkuba miliyoni bazaali 2 agamba bigambo kyawo yalina kodi za yamuga nze ngamba yamuga alo nti nze Simon Kalisa nkukubiddeko ngamba mu kampuni ye MTN nti yesebo
twakyusakyusizaamu tulina enkyukakyuka zetugenda okukola ku service eno okutuuka ssaawa 4 ogamba ssaawa 4 nga tuli mu ssaawa 2 ez'okumakya ku ssaawa 4 tugenda batukyusakyusa ebintu bino engeri gye banyiga mu mobile money biki waliwo kodi empya ze baleese olw'embeera ya network otegeera nti kale sebo kati nyiga ash 131 ash onyige yes nga kanyiga nkamuleetera new service biki akakodi ako kakuleetera new service nekakulaga nti ddala enkyukakyuka ddala kyeka ntuufu ng'omukazi anyiga eye sebo mbategenda bawanira baŋŋambye biki ekyukakyuka biki mu service biki nti kale ng'omukazi anyiga nga mbuuza ku simu kuliko sente mmeka wakatonda airtime wammeka wakakola gundi mmeka zino bayita batya withdraw za sente mmeka sebo nankola ku bantu nakagabya wano emitwalo 3 ndaba airtime wa 15 nyabo n'osigazaako mmeka ninako miliyoni 4 tozogera miliyoni 4 naye ziwogere mu figa enazogera mu figa ngeno oziwandiika wandika miliyoni ezo 4 mu figa wano kuba oli waabazisalayo eri tasala miliyoni azinza obutavaako kati abeerawo ne layini ye wali eri gyagamba nti ye kodi gyawagenda okukola ki gyoba onyigamu namugamba omanyi kati tugenda kuwa eno kodi namunyigisa namugamba eno kodi gye tugenda okuwa eya district eno tukumapinge bulungi nti kale ngamunyigisa ng'omukazi ateekawo enamba tebagikuwa nti gisomye 07 biki ayina engeri gyagikyangamu awo nagisoma nenamba zebatandikirako ogane ebuuka nti 0 nagikyanga oba olusi natandika plus 256 biki nabuukawo 0 natekawo enamba endala kati nagikubuusa awo nagenda maaso nagamba ateekawo pini yo ennyukuta 5 nga tozogedde kampuni tetukkiriza kukolaki kuwira pini yo amaloboozi tugalikodinga nyabo nti kale bwekyokyo mukazi naginyigawo ti ezo mirundi emeka 5 oba ozibala gwe Montana ali wano ebbali wokoleramu mistake ekikonde kikulya pakati n'ogweri era musajja n'ebizibu byange nankutte sirina kukyusa nasooka namutema miliyoni 3 nezijja kati ate ombaye n'okudduka mobile money nzijjeko otegeera n'odduka n'ozijjako namunyigisa namukuba paka ku banking agent otegedde ogenda okukakana oba kuolwo yamukuba miliyoni yasookera kumusala miliyoni namuddako miliyoni 3 namuddako miliyoni oba zaali 5 kweyakoma netugenda wetu naye nga muzikubeera era kati bo be babosi bali babanda wakabalaba babanda n'okajjayo bulungi n'okalona wali eri ne bakuwayo ekyetaano abakazi omuntu neyeegaya n'akuba essimu gujjo ati wamanyira buyaayi kazi n'akuba essimu bannaye wakiri mu nzirizeeko zino bweziti ne bweziti nti wa manyoko wakupumira eno bia baba yasomye dda bia ku meza eri mu nsiko mu covered ebyokunywa byasomye dda biki kokoko iyi gambye sente y'ekibimbi nnyo abantu bakaba kyobalaba mwana ngakufuuka mulimu tukere ku majalo tukere mu ddunga yadi kuma nganza charging obusimu ezo ennaku zonna emabegako charging essimu gwe wakyajinze bati wakyayinze gwenyinza okukoyisaamu gwe mwana ate biki ogaba ne bano n'abasobola nze olina okyajinga olwaddako yakuba ba 10 yakuba 10 naye sente nga tebali ujjukira sente ezibe mwana za kisiru bali omala babagenda nze nga ina stress yange n'amabala nga gantama ujjukira sikyayimba nze ekintu kyenjagala ekintwala mu bala ku bandongo si vibe si byakwera bisawo okunywa bwenge kugwere ate bikya vibe zezintwala kuyimba biki era nga wentuuka nze nsabirawo microphone ndaba nga ate tetugenda kukwatagana bamu bazirwanyira sente ne betta nga wanono kati nina okudduka omusajja ogiradamu kukubirako ko manager yanoonya
yanoonya ne studio nentuka nga sera juga abayimbi bangi abasola ku ma studio nga kati sikyalina wakupowa ebyaddala kati nkoze ntya ningamba kempaluke bupalusi ate nga sisobola kuddanza esakala nina otuukiriza ekiki kiroto kyange ndi musajja amanyi owandiika ennyimba nakati mbafuna wana abangamba Montana bandikira olimba beti siina besi siina kikati ndi awo nira nengamba oba akyanjigga studio gye nali nkolerako naye nti ogendayo Shiribits bitabirimu ebyo nga abaana bagamba mukwate oba jjo ali abawa sente nnyingi nga basasula ngendo tuka mu studio nga sente zatuuse dda naye ng'omukazi omusajja omulimu gwe yali akola ye yali musiyaza ebituufu musiyaza si yali kuwoninga kuli nti esereza nze nzijja wala olina omanya gyenzija sente mba sigenze eri nina gyenzija akasente kange banzija mu kisiyaga yangamba bwatyo yali akyagala mmanyize naye kyaka ate mu kupapa wali kyekyambuusa asooka lwani nange ekiro kyonna nga yagala musiyage kakati bitamiro kibira lyakozesa byakunywa kibira lyakozesa kolo ebyokunywa byatugaba abasiyazi byebakozesa nga byonna byonna bifaanagana ice oyo ye yali anywa nnyo nosigala wa cuba oyo omumanyi oyo omunene biri baba bayita bicuba ebya brown yes ebyo binene era nga akutuma kata waba kinyweddeko nekigira nakisala nakitereka ng'abeeramu neziwaini biki nga smoking nanga ina nabuno oba buvepa biki obumanyi buliawo buvepa babukyajinga nga bwabeerako bagakyajinga n'akafuba bwabeerako biki nga buno obudde tuli eri waggulu we tutudde mu kaguni nga olaba wano mu kayadi mukubaganya birowoozo yes birowoozo kyolwo birowoozo tukoze tutya music tutambuziza tutya apromota tubafunye tutya nga sente weeziri oziraba naye nga ye muli ayina kyaka kyakyabala amala omukozesa amala okunkozesa ebibye then ate waliwo omuvuka yangamba akozesa yateeka mu abalenzi nga akulimbalimba nti biki era ne ku kyalo ko baali bamuyita nnyo manager naye ng'abaana era bamutya abalenzi bala tebamwesembereza yes wati yalina mukazi teyalina girlfriend salaba ku girlfriend we balina beera naye nga nziyangana n'abakazi muba ku stage wano bubebi bujja okufuwa obusungu kuva ku muyimbi wange nagana abakazi gwe n'empizi kulya yakubanga n'okukuba yankubako emirundi ebiri olwo nga nsanze ne babebi eyo watwaliruddawa twalinayo hoyima sho twagenda hoyima eyo twalinayo sho neŋŋenda kati ko nali sigadde mu mmotoka kati bana abawala be twagenda nabo yansanga waliwo omwana nefumbiddeko yakuba nze empi mu maaso g'omuwala muno omuwala n'amukubirawo amugawo oli musiru manyi kyokola ngamba abantu bannaye kiki omusajja ono nga mpubira nnyo teeka njagala nnyo yagera mpukira eddala store amaanyi future agindabamu kumbe ye atega amasu ye olwo ng'amulangira ati omanyi kyokola gomanyi sente zange zonyononera nengamba era saddamu nze gambye jukira nali nafuna girlfriend wange yali mu Somalia kati bino byetute betwenjira nali nawaki nga namuyiya nemufunisa olubuto omwala yajja bane bamulage omwala yamutwala emisinde yajje waka wano ngali lubuto yamutwala emisinde genda kabi bano n'omukazi wange mugabo n'omukazi wange biki nangamba genda omupangisizewo yagaze wano waka mubeerewo mwenna yes ngazaawo kale nga omanyi omuntu akukyaliddeko nakubiya deyo esimu nagiwamba yani nga tumaze bino nga tebinatuukawo byagundi esimu yanali nkyagiyina nga abantu njogera nabo naye natandika okungira WhatsApp yange nagiscanninga osegeera nga message sooka negirukirako kwe nekwange nezijja osegeera nga sikyasobola sikyalina kisese eri awo ku bantu nti bawala goyogera naye gwavuma nga yayogera nawe oba weebasa ekiro ng'ogera osanga kyati zijjudde
webuuza wanzize mbubi kikyogera bubi biki ngaba naye ko nomugaba naye sinayogerako kona ne muga sinayogerako naye naye bonna abawala ya abakatinga off side yange simba wakati gomwana wakatonda ali Client Beauty World opposite Climax oba okulinaana Stanbic Bank bakugu mu byansusu bapepeta goyina kizibu ki oyina bimugabo oyina bisundo olususu lufuumuuka oyagala kwerukamu kuddugala mu katini oyagala gejjamu kutoni wamu menye kindeke ki buli kirwadde kya nsusu buli kibuuzo ky'oyina ku lususu ansabe bagiina Client Beauty World Dr. Planet ali awe kiyakuguka akola delivery oyagala kasabuni kakunaaba ayina pink lips oyagala mimwajo fuka ja pinki karachi byonna biyina so ku namba z'essimu eziyitaawo wegadde ku mukugu oyo olususu luddemu lukuweesa ekitiibwa olukirawo kwebwalabwala era buli akulaba akuyita omusama naye ng'ekituufu kiri nti ate be basama kale ekyo munnange era kati wondabira wano siina mulimu essimu gyeyina tekyasobola ku accessinga bulungi bakasitoma balina tiktok yange nagijjamu muno tegisobola gandi awo ninga feri yakati ewosula tewali nyiriba buyiribi atwali wasuzeewo gambye nasuzeewo woli kyali oli korokoro man yes naye nagenda nayo kwegayira bwegayirizi kumakya nanga mwana atema tojasobola mirimo gyaffe tojasobola mirimo gyaffe kakati waliwo producer ali awo ng'alina studio nga yeetaagawo omuwandiisi nze wendi amara esimusoko gisome 070 74 84 98 6 yes zidemuko 070 74 84 98 6 omuntu aliyo nga muyimbi ayagala omuntu amunamuwandikira ku nnyimba ezakabi studio oyagala songwriter yes I'm around ate naawe nze kyendowooza tekikyali nnyo tekiri leetigwa okutandika okuwandika ennyimba zo nozetembeeza mu bayimbi anti nze ndi ready okukikola ekyo nejjukira oluyimba kati oluwandiika olina obeeramu kati obudde buno ng'olina olikodingirako kale kuba kati ono omuwala nina demo gye namuwadde agenda giyimba n'omuki ogwo ayagala ogiyimba njiyina ano nsobola okuteekera mu kkono owulira bagikwatamu abantu baliyo banoonya naye kati siina studio wembeesingira siina ki ndi awo ndi staaka nze nina ne stress kuva ku makya sinalya kintu na kimu ndi awo ntambudde ku beeri ku bigere omusajja yanzikira obulamu bwange mu mikwano gyange yali yaginzijjako dda nga yaginsalako simu yange yagitwala era bakyali bange bali ebweru kati nabo bamala kuyigga bagenda kukulaba bagenda kubirakawo kusibiyo kwegamba ndi awo amustaka Montano just no amustaka mwana musi muno sitani gayina amaanyi gayina ettima naye nze yangamba nze waliwo abavubuka bemmanyi abali mikwano gye naye baliyo bana bakola nviiri baliyo saidi zeeyo saidi zeeyowa kiwatule mbwe yabagamba bwe ndiwula nga nkyayagala sente nja kugendayo ngende munoonya okisiyaga okirye zikirize kirabika kuba ne bali beyatuma balirawo balinga bakazi abalenzi beekolako lipstick tabako bimwa biki sima bino biki lipo bam pink lip osegedde beekolako bebyula mannange osegedde yabaga abaana bayagala akasente nze wendi garudde yes I'm around sizikiza nze sina ajja kudda katembere no we kunyigoloozamu banzireyo ogenda okola eki sisobola naye beera ekwanoga ntakyogera kannange naye nga sisobola ate pane tuyambe Montana nga tanatendewalibwa wenagira awo nengendako ku federation awo nenziwe nengawo kende ku federation waliyo nekwatako okunda ku bayimbi abamu natuukayo awo nga nabyo tebitegerekeka kufuna microphone oyimbemu oluusi bakayanya biki ngamba
nayo navaayo ono omuyimbi bamutyani yayimba Njalwala yani mpozi bovaawo Njalwala Aronix yampa n'akasente awaka kenagenda nako bambi era omusajja oyo yandaba nga ndi mu nnaku bwe nti abantu bonna basiibudde nga ndi mu katebe awo mpewe enfuuwa ndyawo naye nga nali nabakubyemu daily vibe nga ye yantegedde yawulidde nti ensobolamu nampya nga musajja totya ojja bijja kuggwa nalaba ebirowoozo bingi nampa emitwalo 2 nalaba nga mpadde miliyoni 10 zaabu nengenda nentambula mpola si byangu music industry nzibu abagagga we bali asooteka abantu sene naye bagala bakukozesa abaana bintu bya swaitani asooka kusiyagamu akusiyagemu nagwa amalojjo ayinza ate okusiyaga n'amala n'akugoba siyaga kibi nnyo kibi omusajja ono yali teyambala ku pampa ebyo anti nze we nalabira omusajja nze baŋŋambanga eva aba n'ekitambala kye wano ati waba omukaba muyita Roger Banks oyo kyemmanyi lwakuba essimu yange kyeke namba yeterimu naye nja gifuna Roger Banks yasooka okunyumiza story nga twasinkana ku studio nangamba omusajja oyo Montana mumanyi Roger Banks tunoonyeeko naawe olimba omusajja oyo yankwatira mu nyumba ye yali ayagala muzira nange nkole eki musiyage yamugaa Roger Banks olimba najjayo ne message ze yandaga ku simu yengo omusajja amwegayira amugamba nkwe sente meka nze njaga kunsiyagamu yes ku WhatsApp byonna nabindaga kati Roger Banks bamusibira ye mu nyumba bamutasawa nga nyezo okumacha oyanyumiza ate abantu bonera bamanyira bangamba Roger Banks olimba tunoonyeeko yangamba omusajja yamufukira bond 7 mu kikopo kya gama kino kya giraso kimanyi kya gama kinene namujuza nga omanya abukera okwemanyiza yamusanga namuganjala ku manager abangu ku nkoko nti kale tula mulaka tugende namutwala namugulire ko nenkoko Roger Banks yangamba teyagirya kuba yamuwa ekikopo kya bond 7 yakojoya yali yemanyiza mbu ajja kunywa mu ki vibe biti mugende gumukuba n'ebyokulya n'abirabira yagenda okukakkana ekirongo omusajja amukutte n'amujjako essimu naye yanyumiza yamuyambako essimu olunange nali nsirise naye namala munyumiza mboozi n'amuwambako essimu n'agijjako n'agifula off ennyumba yonna n'agisiba ekisinge n'akisiba ne kufulu n'amukomba okuva ku liiso paka wansi ku bigere omusajja akomba musajja munno yes namwesibako ne balwanagana najjukira oli omusajja n'agambye alina amaanyi yakuba jimu okumanya ebintu ebyakola byakwekweka ne ku TikTok yita omusanga nti ali ku TikTok nti oba ali ku bigundi teri naye nga ye embeera gye ndi mu budde buno siina mulimu siina wasuula mwana siina kiddako ndi awo nasiraana gwe mwana wa Katonda ali eyo ku MR Live buli kadde kwe tuba oyagala kugula lugoye AK Fashions awo kunabukeera genda be balina ekikumba ekyakabi embeera y'okwambala bagifuula ennyangu oli wa size ki oli muwanvu oli mutini oli wa kitema mumpimpi munene menye ki ndeke ki AK Fashions awo kunabukira bo bagamba nti jangu nga bwoli bo batetenkanye omubiri gwo oveeyo ng'eyagenze nga kifaafa ofaanira ddala abalangira oba abambejja enkofiira jampazi sweta panti menye kindeke ki t-shirts ezitavaamu kale ezitavaamu langi gyogenda okwambala mwaka ku mwaka bagambe ye nga tekutuka ez'abaana abalala zikutuke naye ng'eyiye ekyaliwo byonna ogenda bisanga ku AK Fashions awo kunabukira Haji Karim wali akulindiridde owaayi kakati
Embeera lumu nafunako ne connection waliwo omuvubuka bamuyitani yali waba ghetto kids bana we basookera abaali abato bamuyitani ali awo ngojeko kano kamani king waliwo omulala ali awo ayimba akuba nalaga ali awo nefuna connection kati senga woyo yali azze senga woyo omwami yalaze nangamba naye ono omulenzi golina ng'ayimba bulungi ke mu connecting kwaba baki omuvuko bali bamutafadi omanyi yali wabageto kizi bali abasooka ba Patricia na connecting na njagala okunconnectinga bannange omusajja atabo ne tukola program zonna nga ngenda omusajja alaba ngenda nga mpandikidde dikenza akayimba bakaita celebrating kwa akawandika akalala nnyo nga nze nkawandiise naye nga vakanwa nga kawandiise kati nga njogedde ne fadi nga ndulikodinze no recordinga nalukolereyo Washidi and wandiise demo nje nga njina nga ngenda kugenda tugende omukulu oli omwana antwale nduweyo nfune kachika sente sajja ngamba abo tobaguza nyimba zoyina okubeera wekka bagenda zibba togenda yo ngamba naye paka mama senga we yannekulako nandika ekyo yo chapter omulenzi nagitta namuvuma ne ku WhatsApp nga biwedde ekyo nekigwa nganze mbeera bwe buti ndi mu kikomera nsirisi ndi mukola lihaso nange angulidde zijje biero milioni 5 JBL kwenkwera lihaso ebyo nandaga omuntu wanna ekisiyaga cheka wanna iswaitano omuntu wayagala ekisiyaga singa n'okwagala omukazi ke JBL yatukira mu budde okukola ko lihaso microphone zonna ziguze biki yanga buno budde mba natandise dda olunyuka muwerekerako mu gym kuba kuba kyuma komawo wangabe bikadde ngabira n'ogutambala wa Eva gwali gwachi simanyi kugenda manju eba ningamba Joanna babuza ne musajjo yukira munene ali steady ako nenga yambala boxando zanganya nziwe esegedde yali yaduika ddaye mabega boxanga nya asoka na yambala esoka yambala yokubiri yes ningamba naye kikino irangi ebintu bye bya kyamanyo era simanyi nakyanyingiza mu kisenge kyekyo kola olunaku asooka ntwale eyo namanyirawo nti kati wano tebijja babyangu bokise mabega wona wabeere gambye nze yejjamu ebintu awo neŋŋaa Mukama Katonda yeyambula bokise era nga yeeva abaana obwo nga alina ebintu nga alina ebyobuyeeku nga naye waba tali alina ekintu kyabawunya nga tokitegeera yes n'obwogo bakivundu kiri yes yali atandikadde okuvunya ekivundu hokyera nga alina akawoowo kawunya Eva naye Eva kawoowo nakitambaala Eva nyenzeeko manju kipanda nga tekiwunye kitambaala oli mugagga iradda kikabiri ng'atuma omukozi ndekerayo katuka festawulo waligenda lwakiwooti leero Montana ngenze sula mu hoteli yegundi leero ngenze mu hoteli yegundi watu nganze manyi ndi mu nakwata omugaga ngenda kuba sente ngenda kuba iti era bakyali bonna bawulira nti nvudde abamu be nali nyimba nabo bwe twasanga nga ku show yeye esimu yange yatuka najijjako najitola najiwamba kati we navaayo natandika ogizaako ngayagira nagizaako era kwaga Montana nga abuuza mwalabye ku Montana esimu ye yagireka naye ku Montana nga yagala amanye ekifo wendi akole ki ajja nkwate kitegeera nenga sho try tuzikuba nga connection tutanso zifuna nga sho tuzikuba nengende Hoima nengende Masaka nengenda uwa nengenda ngantwala kale Montana wanseba siwula abantu basibule badde nsaba bakubiriza okuwa obulimu otandika obulamu otandika okuwandiika obuyimba bannange producer ina eyo kuba nagezaako n'okukwira ku Urban Beats nga njagala njogereko naye ndabo banagenda ne bampayo akafo ku studio naye nansuubiza nangamba ojja kujja naye saagenda lwa mbeera ya ssente era ne wantu wangi nnyo bawo producer wange bamuta Josh King ali awo kumpi awo asiru wafu awo
nayo nakolerayo oluyimba naye waba awulidde eddoboozi lyange amankooneko namba yange kweri producer yenna enjawulo n'omuyimbi ayagala omuwandiikira n'emikwano gye gyali gyakugulako enjabu ya musimu yes n'emikwano gyange gyonna egyabula era Kesta Montana akomyewo ku street kwali muje mumuwonye ekisiyaga yes nze musajja yawandiika hiti obudde yakubako awo mabega kaye badde kuba kubetambo ya aba peace ne Red Sun kiro kiramba gwa ruandika yes baluta kiro kiramba osodo nonya n'olufuna era ne studio footage muina nga ndi nabo ndi mukola mtani kimweri mweri nyimba music wange jali so gena ko ne ku YouTube nononyao katini yao la Kesta Montana zijjawe nyimba zange zimu one group je nalimu bajita Art Boys na hero sote kamu Art Boys YouTube channel je nasigaza kati oso ku subscribing ako yes kale embozi bweziti ziba zetaaga buddebo na kukkiriza kichota sobola kukola omulala asobola kikola bwetuleta embozi bweziti ekirubira tekiba kyakwona nalinnya lya muntu yenna nedda si enkola wano wabula tuba tugezaho kutaasa generation ento eya iPhone okugitaasa obulabo obusobola okuva mu iPhone eyo singa olabanga kufana kuwona gwokuba nayo tosobola kwebera butaba nayo wakiri gwe butaba nayo ofa so iPhone eyo bye generation eyo iPhone ne motoka bye generation iPhone motoka apartment yamwadde iPhone amwe motoka na mu apartment n'ennyumba ennungi n'obuliro obulungi eyo kati omulembe guno gwa nyumba nnungi iPhone na motoka nyumba nnungi iPhone na motoka so embaze tuzikola okulabula gwe yagala iPhone nyumba ennungi ne motoka nga gwera oli wiri yokola buli kimu okubifuna nti wandigwa mu kabi akitegedde zuukuka weebuuse ng'obudde tebunnayita kulabuna n'ensi yange mweraba